Essula egamba nti ofunda n'omuliika. Ayongera n'agamba nti Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa. Obudde bwali bwakuwummulako ssaawa nga 4. Yagenda okutuuka mu staff room, yasanga abasomesa bonna bookirira waggulu, so nga bulijjo caayi baamunywanga kumpi kasirise. Baali bawakana. Pawulo we yatuukira, Semakula class master wa senior 4 ye yali ayogera. Nga bwe mbagambye nti omuntu okundyako enguzi naye nankolera kyenjagala, oyo simufaako era oyo nze mwagalira ddala. Kaamoti byenkya nti yonna yali musomesa, yali asomesa Lungereza. Ko ye byenkya amoti byenkya nti ate oli akukolera kyoyagala naye n'atakuggyako kantu konna, oyo ye tomwagala. Awo mukyala Topisita kwe kumukyukira n'amubuuza nti naye amoti ate naawe tuleke. Oyo akukolera kyoyagala nga takuggyeko ssente kantu konna, tumusangawo. Oyo gyali akyaliyo. Mu bitabo by'Abazungu gyali oba. Semakula alaba afunye amukwatirako, naye kwe kunoganya nti kyekyo kyennyini kye mbadde njogerako ssebo. Nze sirowooza nti kye tuwakanako wano bwe bulungi bw'oli atalya nguzi. Kubanga nsaba otegeera ebintu by'abasajja bano bye baali bateesaako. Nze sirowooza nti kye tuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi. Kubanga ekyo tubanga abawakanira mu bbanga ejjereere. Wabula tuwakana ku bubi bw'oyo alya. Ate yeyo Uganda ya leero. Tuwakana kw'oyo alya enguzi ate n'atatuukiriza kigimuliisizza era oyo gwe tuwakanako. So si kubanga so si nti atalya nguzi oba alya enguzi, naye oyo agirya kubanga era kyekiriwo. Yali akyeyongerayo. Pawulo kwe kumuli ekimuli n'amugamba nti bannange munsonyiwe, nze emboozi njuguddemu bugwi naye ate mpoomedde nnyo. Wabula neewuunyiza okuwulira ng'abantu ku mmwe musembeza enguzi, mbeewuunyiza. Ate ntidde nnyo bwe mugambye nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko, ng'era bannange bwe mulaba. Mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize. Omuyigirize yaliwa, eyasoma yaliwa, era n'omugunjufu. Kubanga obugunjufu ndaba butwaliramu n'okulya enguzi. Ate tutwaliramu n'obuntu bulamu. Buntu bulamu mu kulya enguzi. Byonna bizingirwamu. Ne Pawulo agamba nti tuli bayigirize. Tumanyi nti twayingira ku ssente z'ababi ba musolo, abasajja n'abakazi aba bulijjo, oba oyagala bayite abalimi obulimi era abaavu. Nze ndowooza nti ssente z'omuwi w'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti gwe nange ffe tujja okununula n'okukuza eggwanga obulungi. Njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze b'Afirika abakuukuutivu bye yagamba. Yagamba nti kuba akafaananyi nga waliwo ekyalo ekiguddemu enjala, naye ab'oku kyalo okwo be baba nga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala, gamba nga 3 zokka okuggwawo, kyokka ne bawulira nti ku kyalo gundi eriyo emmere. Singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba bo ne beeresa emmere esigaddewo eyo entono ne bagiwa bali be bali batumye ng'entanda, balyoke basobole okubaleetera emmere esinga ku eno gye babadde basigazza. Kyokka abatume bwe batuuka eri ku kyengera nga bamaze n'okulya entanda ne batadda ku kyalo ky'ewaabwe, baba bakodo nambeemu. Mukulu Pawulo nno kati yayogera. Agamba nti n'olwekyo bulijjo bw'otokola mulimu ogukusuubirwamu naddala nga n'eggwanga lyakusaasaanyizaako lupiiya zaalyo oba kkondo yennyini, mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubira kulikolera birungi naye likusasula. Kale ate ggwe oyimawo okulya
enguzi yabaffe ffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Ye Pawulo basirikirizamu katono Ssemakula n'amwambalira nti weebale nnyo eddiini yo ey'obutalya nguzi era kyandibadde kirungi nnyo ofuuka omwawule. Kulira abasajja byoyogedde birungi nnyo era by'amagezi era byogerebwa omuntu yenna eyakadde okuva e Bulaaya. Kitegeze ensi yafaafaganira ddala bweti. Wabula kye neewuunyiza kiri kimu nti mmwe Bulaaya mwamutunuulira mutya? Temwalabayo nguzi nga nze njiwulirayo obanga ne Bulaaya nebanga ne Bulaaya eyava eddiini gyeri ate ewa Ssemakula waabwe. Nze Ssemakula nkole ntya? Kyokka ate ng'ebyo bitadde ku bbali. Waliwo ensonga enkulu bbiri. Esooka, abantu ne bwe bakolera ekisootya tebasiima. Bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso. Mu mazima bayinza n'okukunoonya mu biyigo bwe baba nga balina kye bakwagalako, naye olumala oti okubakolera kino oba kiri toddayo kubakubako kimunyi. Bw'oba obasangiriza awantu nga batandika okukuba emiromyo n'okukumenyera ebizibu ebibabaddeko, olwo oli omuntu mulamu. Olwo oli muntu mulamu ng'obasonyiwa. Naye okuva mu kukaaba okwo, engeri okuva omukabaka lwatajja busera, awo oli tekimuswaza kutandika ate kukusaba nate. Gye bali abo mbamanyi. Nalowooza nti weerabidde ze wamuwola. Era ssebo bye watukolera tetubitenda. Era nga bwe nkugambye tubadde tufuba okujjayo okukwebaza. Ate omanyi tulina n'ekizibu ekirala ssebo. Leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebirala bingi nnyo bye bajja bakaabakaaba. Pawulo njagala otutegeere bulungi, oba tonnatutegeera. Tetugamba nti tukaayanira bantu betuyambye okutuleetera abantu betuyambye okutuleetera enkoko oba embuzi oba ente. Kyennandyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye era akomewo akwebaze nti weebale, si kirala kyonna, si birabo nti oba ki, naye akwebaza nti weebale. Ebyembi ekyo abantu baffe kye batalina. Ye Yesu Kristo yabalaba. Yesu Kristo ono yabalaba. Ku buli bantu 19 bafaanana batyo. Kyekiva kiba ekituufu okulamula omuwendo ogwo. N'olwekyo ne bwe batakwebaza mu butuufu era nga tobasuubira mu ngeri yonna, ne bajjajjaffe baalugera dda nti ow'omulimu gwe alya ku mulimu gwe. Mukulu Ssemakula kyagamba nti mpankuwe mpaayo akasente ne bwe kaba nga kyenkolera kya bwereere nga kyenina okuwa nina kikuweera bwereere, naye mpaayo akasente olw'okusiima. Kagamba Ssemakula awagira enguzi. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana oba naye yali amanyi okuwuliriza, era bino byonna yabiwuliriza n'obwegendereza, wabula yabaddukamu. Era mwami Ssemakula n'amugamba nti era mwami Ssemakula kye sinnategeera y'ensonga ebaagaza ennyo okwebazibwa nga mukoze omulimu gwammwe. Oli yali akyeyongerako ekide ne kivuga, ate nga tteeka ekide nga kivuze abasomesa bayimukiramu. Naye nsaba naawe omuwuliriza oyogere ku nsonga eno. Omuntu agenda najja, ate mulimu abantu baffe nga ye olw'okwagala okukolebwa obulungi, nga ye yennyini yakuwaliriza abeeko kyakuwa, naye nga waali gwe mulimu gwe era ogumusasuza, era nga naye akimanyi bulungi kyomulimu ogunsasuza, era bwe gutabaawo n'omulimu ogwange tewaba.
naye abantu baffe abamu ngenda kufunirayo kyenkufunidde gwe kenyini n'otandika okwenasula kati oli bwakiwulira abantu abamu balina enjogera egamba nti amalwaliro gaffe aga gavumenti malungi nnyo bw'obaamu n'akasente mu nsawo ne sikitegeera malungi nnyo n'eddagala olifuna bulungi bw'oba n'akasente mu nsawo naye ng'ate buli kimu tulina kufuna kyaweereere mu malwaliro ago kakati awo obuzibu buli luddawo abaagalwa. Pawulo yali anoonyeza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe buli we yaweerezanga okusaba kwe ng'omuweereza we amussaamu ekitiibwa amuddamu n'okugaana. Waliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala naye oba yali ntaanya yaaki tewali yamanya. Abagerenjuzi baagamba nti lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusuba. Pawulo yalaba biri bityo kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule lya pulayiveeti. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu muluka gwa Mituba 6 mu ggombolola lya Ssaabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku telyavanga ku ddenge nga headmaster ategeeza abantu bonna abalina abaana ng'essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo essomero lino kwalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana baavanga mu buli nsonda ya nsi era mwalimu n'Abatanzania ne Bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lirina n'ebisulo era olw'obujagujagu bwa Pawulo omwaka ogwo ye yali house master. Abaana baali mpaladdume z'abasajja na nkwakwa z'abakazi. Okusomesa nno bakulu banno nakyo nno kizibu bannanga b'abaana abavundusa amabeere abo nakyo nno sebo abasomesa mubawe ekitiibwa sebo abaana tebasomeseka abo. Abamu baalinga bafumbo bangi tebalina na fiizi era nga bwe bavaamu eggulo ne bagenda bapakasa. Si bye bya covid bino bye tuliko kati olw'okubanga fiizi zajjanga ntonotono abasomesa tebasasulwanga bulungi kubanga ne ssente entono ezo ze baali bateekwa okufuna mu mazima tebazifunanga. Headmaster abasomesa be nga abasunirako ku ntandikwa ya ttaamu olumu baali bateesezza okujeema nga headmaster abawadde obusente butono naye Pawulo ye yabalyamu olukwe kubanga ye yadda ku bya nyama ntono kaayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'abagamba nti mu ngeri yonna bwe tujeema tunaaba tubonereza baana so si kabaleeta. Okuva olwo Pawulo ne banne baafuuka kabwanango ate era ng'ebigambo bwe biteekisa abaana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya baayongera okumwagala ennyo. Abalenzi baagendanga n'eka ewuwe ne bamukimira amazzi n'okumwasiza enku ate bo abawala ne bamuwaatiranga bano abavunduse n'amabeere ne bamuwaatiranga n'emmere ne baleka nga bagisaaniise. Essaawa bwe zaatuukanga ye n'agikumamu. Yali yangu okkiriza oti abaana babundusa amabeere okujja okukwasiza enku mwana wangu ebikemo mubawala bano anti era wulira saagala kusoma ebyo. Abawala bano abajjanga okumuyambako mwe mwali n'akawala akatono akasiiwuufu kale kasiiwuufu naye nga kalina ekyenyi kya nsonda n'amannya agatukula ng'omuzira ate nga kalinamu n'akazigo bambi kaleka kaali kawala kalungi. Akawala kano nga kakutunuulidde olukwakwayo ng'oyinza okukayita akabi mu maaso. Kitegeeza kaali kalungi oluvannyuma lw'okukeetegereza ennyo kaali kalungi kyokka nga gye wakomanga okukalaba gye wakomanga okulaba obulungi bwako abantu bwe batyo baba balungi munnange. Kaalina amabeere kaalina amabeere biteeko nga kalina akabina entumbwe nga nnungi era nnungi. Kaalina n'ebiseera mu bulago ebisiga byako byali bya nnanda ate nga
kalina eddoboozi ery'essimbo era nga lya ggono. Kaali kawala kawulize ate nga kango. Akawala kano ke kasinganga nnyo okunyumya ne Pawulo awaka wano era nga ke kazembayo okuvaawo bannange. Keeteze kawala keetege. Ne Pawulo yennyini teyasooka kulaba bulungi bwa kawala kano. Kanambalirwa ke kanambalirwa kali akevulunga gye twatandikira. Kanambalirwa kano wabula olunaku lumu yagenda n'akasangiriza n'akasangiriza nga keera olujja lwe. Anti erabye ebyo omwana ow'obuwala bannange talina kusemberera basajja bano. Akati kaali katadde n'ekifuba kyako keetega. Olaba ebigambo bino bwe yakuba eriiso lye ku kifuba kya Nagundi ono Nambalirwa n'alyoka ategeera obulungi bwa kawala kano. Olowooza ebitengula abasajja biba bingi. Bakubuulira abasajja okeera. Ayongera n'agamba nti abasajja Mukama yabatonda oba kiki bambi. Kale mulabye bambi. Kaakati ekifuba bwe yakiraba n'amabeere gano omuwala ge yali asumuludde n'alyoka ategeera obulungi bwa kawala kano. Yatandika n'okulowooza yatandika okulowooza kaana kasomi kayizike okutandika okulowooza okukasaba kamujjire ddala mu masiga. Akaana kasomesa kyokka kamubbirako nti kitaawe waako yali tanywa guteeka ate nga yali akyayagala kasome. Baba bakyali mu kukukuta okwo akawala ne kagenda kafuna bakola bikyate nga tebabitulaze. Akawala ne kagenda kafuna omusujja nga n'okukawunyako gukawunyako. Nnyina waako yasooka n'akanogera bimubiri n'omwetango awamu ne muzuukizi ne munoomululuuza. Naye obulwadde bwagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Kino nno kyawaliriza bakadde ba Nagundi ono okuyita Konolo Yasiya tebyetisse okujja okujjanjaba Nambalirwa ono. Yasiya yali Museveni. Bano baaluzirwanako abo ne bayiga obusawosawo obwekiyita mu lujja era nga mu kunyumya kwe agamba nti mubitta era ntegedde mubitta ye yatuukako ne ku ddaala ly'obwa Konolo ate nti ate era naawe omumanyi omulimba saana mukkiriza. Kyokka musajja w'abandi medulo zo zamwewuubiranga mu kifuba. Weewaawo tewaaliwo muntu ayinza kumatiza banne ku buli medulo eno ze zaali zimwewuubira mu kifuba, wabula kyo ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiyoni yayigira ddala okukuba empiso era abantu bwe baalwalanga ku kyalo ekyo ng'akomyewo ng'agenda abawumuggula agayiso n'agayisa g'eddaago gantama. Basajja baatuwomoggola ng'agayito ne bagafumba wali ku busitoovu ne batokosa bwe bagikujjamu bwe bagizzamu oli. Naye muna tetwalwalanga nga bakufumita ekiiso ne bakijjamu ggwe ne bakitokosaako wali ne bakikuba n'omulala. Nzijukira Musawo Kisenyi yatujjanjabanga ebuseeyo nga atukuba empiso ng'ajjamu kano akasaanikiranga ku mpiso nga akafuwa mu firimbi mboleme kukaaba. Musawo Kisenyi bambi yatujjanjabanga. Naye abasajja bano abayiga baakubuumoggolanga abantu agayiso ne galyoka gabuubuukirawo eddagala teriyingidde munda. Annange twakulira nno ku lugwanyu naffe bannange.
ate nga abalirwa emirambo nga abiri egy'abantu abaali bakafa ng'abakuba. Owulira banneeffe twayita ku lugwani, Mukama yatusaasira nnyo ng'abakuba empiso. Naye ffe bamusawo Kisenyi baabanga batendeke, si be bano. Bannaye siribo abantu bano abaazirwanako. Nze nalujjanjabibwa batendeke. Musawo Kisenyi nakati akyali musawo. Bwe baamuyita okujja okujjanjaba akawala kano yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Omuganda agamba nti anatumbiza engo embuzi agisiba buzibazi. Kakati Paulo Tabanga yeejira akaana k'abandi n'akasasambula olumuli bannange batometsa. Olw'obutasobola kugumira bukambwe bwa mpisa ezo, bwe baamuyita okujja okujjanjaba akawala yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Mu butuufu Yosiya yali tamanyi kwekunya okutuuka ku nnambalirwa nga n'amaaso gatandise dda okutunula kyenvu nga n'emmunye zitunula waggulu. Konolo Yosiya yajjayo mangu ekikoba kye mu ndyanga eyali mu mayembe g'eggaali n'asiba Sabiro lya nnambalirwa. Tekwali kusiba wabula kumyumyula. Basawo bano ab'ekibogwe. Kumyumyula bumyumyuzi. Bwe yamala teyamala kumanya oba alwadde ki oba alwadde ki. Yakuba bukubi. Bwe yamala okulaba omusuwa n'alyoka amutunga ekkato. Omulwadde eryamuyisa n'ab'emagombe. Yamala eddakiika nnamba nga akyalimu maliramu eddagala era yagenda okumutungulamu empiso ng'omulwadde yazirise dda nga taliiwo. Abasajja b'ekibogwe bano abasawo ab'ekibogwe nijjukidde ne musawo Paatu yakubanga empiso ebuse. Kakati munnange ng'omusawo omulwadde yazirise. Baamubikka mangu nga Konolo bw'agamba nti Katonda bw'anaabakwatirako yali ajja kuba bulungi. Era bwe gwali wayitawo ennaku ntono, naye na Katonda y'abaawonya bannange. Wayitawo ennaku ntono nga nnambalirwa ng'atandika kubuuka nga ttena. Kyokka ate yatandika okusesema buli bwe yasuula ng'akantu mu lubuto. Ate dda n'atandika n'okwoyaayoyanga ebyenda n'ebbumba eryo ng'alimeketa. Bwe wamutunuuliranga ennyo ng'olaba akameeme kasalirira nnyo. Ate yenna yatandika n'okweruukirira ng'oluleka n'amaaso ne bannange ne gamutandika mu mutemagana. Kaakati Nammodo mulirwana waabwe yasooka okuteebereza nti omwana ono yandibanga yasoba. Kyokka abalala balwawo okukkiriza kubanga omuwala yagendanga ne yeesiba omusipi mu kiteeteeyi kyekyo eky'essomero n'agira olukendo olwo. Kyokka bwe yatuukanga mu kkubo omusipi n'agusibira ddala eno wansinsi w'ekkundi awo. Era akawungeezi kamu yalinga ava ku ssomero n'ayita ku nnyina ku dduuka lya Timoseewo. Kaakati ku dduuka lya Timoseewo ono nagundi Nnambalirwa we yasanga nnyina nga n'omusipi agussiza kyokka nga tamanyi nti nnyina waali. Olwo ne nnyina lwe yatandika okukkiriza nti Nammondo si Nammanda ono ye Nammondo bye yali ayogedde byandiba ebituufu. Enkeera bwe baali mu ggwaatiro nnyina yalaba ekifuba kya muwala we. Nnyina olwakuba eriiso ku mmeeme ya muwala we, akameeme manya akameeme k'ab'embuto kajja ta tunootandika otunulira abaana abo ndala abo ab'obuwala abo abaakazifuna ab'empya embuto empya ezo ezisooka ezo kajja ta. Maama yagenda kulaba nga akameeme kakuba okufa obufi. N'amugamba nti wo mwana wange
wafaafagana dda mwana wange leero kitaawo naamudda wa ngonzise ng'otutse mwana wange kitaawo tandyemu amaaso yii mwana wange lwaki tewansaasira mwana wange olaba ewa kitaawo nfumbiddewo ku nkato yo omusajja oyo omumanyi gwe tomumanyi mwana wange tomanyi musajja k'omuwala nti mumanyi maama mumanyi taata mumanyi kati maama kyeyava abuuza ndi mwana wange ani yakukola ebyensonga bino ani yabikola k'omuwala nti musomesa teacher mama wange yabamuyitanga teacher ye yakola obulemu buno ali eyo ku ssomero naye nange maama saagenderera nsonyiwa maama saagenderera naye teacher nyina we yawulira nti teacher musomesa kwe kukaanyaamu nti mujoyo musomesa bino byeyajja okusomesa mbu musomesa erinnya lye yaani mufumbo k'omuwala nti maama simanyi bulungi naye ndowooza talina mukyala kubanga bulijjo abaana be bamukolera emirimu olunaku olwo mwami Andereya mweyogereze kitaawe wa Nambalirwa yalwawo okudda eka yayitirako mu kiraabu yaabwe ye y'abasajja baba ne kiraabu yayitirako mu kiraabu kati bammemba gye baali bakazizzaako erinnya lya Andereya mweyogereze kiraabu obwa mmemba bwali bw'abasajja bokka kubanga mbu n'abakazi baalina eyaabwe ku kkanisa mwe baayigiranga okutunga n'okusiika abakazi babayigiriza okusiika binyeebwa ntungo oba kusiika nva kati kiraabu eno ey'abakyala abasajja b'oku kyalo ekyo nga tebagyagala nga abakazi bayigirayo emize emibi eyo mize mbunga eyigiriza abakazi okulya enkoko n'obutatya babbaabwe era nze ntegedde obukiraabu obwo busimanya buniigiina bakazi boogera ate tobanenya mukazi alina okwogera ebigambo 7 olunaku 700 ate abasajja 500 kati omukazi bw'olaba awandula ebigambo omulekanga bannaye mubaleka abakyala boogerenga kyabatonde bakati bwe batuuka mu kiraabu zino abatandika nze wange mwaŋŋaana okulya enkoko teka nawe maama gundi nno naawe nze nga ŋŋaana atya kale nno ngikwata n'engifumba n'engirya nendaba kyankola ate ndiira ddala gundi eyo entwingiri gye ndya n'enkoko nkulu nayo n'engiriirako netuulaba kati abasajja ebyo byabanyiiza nnyo ng'abakyala tebawulira babbaabwe mukyala siika enkoko gifumbe bulungi mu luwombo gijjulire omwami oba bifi 9 byonna abyebulizeemu kati nga kiraabu zino ziboonoonye nabo kye bava bagunjaawo eyaabwe eyo eyamweyogereze mwami mweyogereze okugenda okudda okuva mu mweyogereze kiraabu yali asibidde ku mutwe yajja akongoza omumbejja kati wulira ate basajja bye bayigirangayo kunywa bannanga era yajja avuyanga n'olulimi alinnyamu lulinnya era yayitira wala waka abewaka oyo gwe mukyala mukuma kyala mukuma gwe sibire bweru gwe mukazi gwe tinkugambye nti mweyogereze waabwe anya mweyogerezeewo nkomyewo nyina w'abaana amubuuza lwaki toggulawo mwana wange Nambalirwa nze yali nsikira Nambalirwa yali musikira yadde muwala kino no mbadde sikiwuliranga nakiwulirako olumu omwami yasikiza omwana we ow'obuwala Nambalirwa yali nsikira omwana wawala ali nsikira omwana ali nzukusala kuva emagombe nyakutuuka nveyo yagenda okumalayo ebyo ng'ali ku luggi omukyalo olwalubandulawo omwami n'ayingira nga atagala ekiwummulo mu kisenge ng'atandika kwebaza yazimba okudda engulu nga n'enkoko ez'okubiri zikookolima ng'asisimuse omukyala yasonda agakamutema naye ate omukyala naye si kyekyali ekiseera akyala nammwe mufune obudde omusajja zaatamidde yeebata
azze engulu mufacho okutandika embozi endala ezigatta ate aleeta nsimanya omwana yafunye embuto sajja abakazi temumanyi kubala kakati ng'agamba leero maama wazze oli toopu ye maama Nambalirwa maama wazze oli toopu n'okutubuuzaako neekukulema mwami kasita wayogedde ku musikawo nga ffe abajja bagoba oluuma otwerabidde musajja wate yali agenda okwerwanako omukyala kwe kumwanguyira nti naye nno munnange kyenkusaaliddwako omusikawo nga yasobya ddera naye n'asoba yasoba kusoba kutya kyogamba nti Nambalirwa omwana wange ddala Nambalirwa ali lubuto ojjajjange kongolo simanya kakongojjolo oyo omusajja mufu mubisi mufu oba tannafa kati mufu kusaawa eno kati mufu ale nasaba mulimu abasajja bwe batera nga ddala mufu owange gwe Nambalirwa ono ndiyanguwako wano mu lukuubo saawa nno ziri 9 enkoko ey'okubiri teziba saawa 9 Nambalirwa yambalira ku mugongo ng'answa okutamira n'okuzibula nga yafukamidde eddaawo mu lukuubo okumpi n'omulyango ogugenda ewuwe kitaawe yaviirayo mu kikooyi olaba bwe mugenda okuwemuka ebikooyi okugwa wali ate naawe osalabatte Nambalirwa yali talabangako kitaawe nga yeesibye ekinanka ekyo ekikooyi yali takirabangako era yeekanga nnyo n'atunula wansi ku ttaka kwe kumuboggolera nti olwo otunula wansi tukole tutya nkutenda obuwombeefu olwaleero ojja kundaba akanfaamu Nambalirwa we yabbulula amaaso bw'ati n'alaba obuki Nambalirwa yalaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise n'okumera envi kakati kino kyamusonyiwaza Nambalirwa yawuliramuko ku nsonyi era yazza amaaso ge wansi omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava amuviira mu luyi n'alumuwaatula okumanya ng'oluyi lwali tonziriranga ne nnyina w'omuwala lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka n'amaziga mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumaliremu ddala obusobi obwo bwonna mukyala we kyava ajja ng'azuuma ng'enjuki n'amugamba nti musajja wattu va ku mwana wange tomanyi bulumi bwa mwana tomanyi bulumi bwa bisa Nambalirwa si yasoose okusobya era si yasembye ate oteekwa n'okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateekwa kumukubako okubawa maama wange bwafaanana bw'ati okubewa mweyogereze yalaba olutalo ssematalo lubindabindako ye nti wano wafiira muloge okugenda okukakkana ng'ali wa mutongole bwe babigaayagaayamu nga saaba waali ne bateesa okugenda kukwata omulenzi ye kituufu waliwo emyaka abazadde we mutasaanidde kukwata naddala kati ng'omuzadde omusajja mwana wuuyo n'okusoba yasoba oviiriddeyo mu bikooyi omwekabazzeeko mbu omukuba ate awo nedda mukulu yavula amujja kukwatibwa nnyo n'obuko ovuddeyo mu lukooyi wekakabiriza ku mwana kati obukooyi bwe bugwa eri waliwo emyaka gy'otasaanidde kugalamiza mwana kumukuba nga mulina kutuula ku mmeeza emu ne mwogeraganya ng'abantu kati Nambalirwa teyali myaka gya kukwatibwa kitaawe kumukuba bassebo ne bannyabo olumu omwana bw'aba akuwagguuseeko nga takyakuwulira abundusa amabeere gamukoma eri ng'otandika mwekabajjako ng'omukuba kakati Pawulo yali asomesa ddiini mu siniya ey'okuna abakulu bano we bajjira okumukwata era yali ku lunyiriri olwo olw'amalaaya abayudaaya gwe baawawaabira era Yesu amala agambe nti atasobyangako okumukuba amayinja omusigire ne mweyogereze
tebaayita na wa mukulu wa ssomero era omusigire n'amulagira afulumeko wabweru. Pawulo yali akyabiyita ebyamannyo wenu ko omusigire nti ssebo ffe tuzze wano ku byakuzannya. Ate Pawulo amutemyako yali ayagala wambazi ng'afuluma. Pawulo yabatwala eka naye bwe yabawa obutebe basooka kugaana kutuula. Awo Pawulo we yategeerera nti bukaaye ebintu okugenda okugwa nga Pawulo bamukozesezza endagaano endagaano ng'akkiriza nti ye nannyini lubuto ate n'akkiriza n'okuliwa 4,000 eza Uganda ez'obuliwo ebiseera ebyo nno muganda wange. Okwo nga kwogase n'obuvunaanyizibwa bw'okujjanjaba mukazi we era n'omwana ng'abadde azaaliddwa. Ate ng'omuwala amaze okuyonsa, Pawulo era baamuwaliriza okumuweerera alyoka addemu okusoma. Era ng'amaze okusoma amuwase. Abantu abasinga mbagamba abakazi abasinga bali mu bufumbo naye nga bajja lwambi. Ebyo omuwala yaligitiriza omulenzi okwakkana ng'omuwala ali lubuto nga babimusibidde ku nnyindo. Gende wabala akuwase naye nga omuvubuka tabangako. Tayagalanga na ku muwala oyo mu mutima gwe tatuulanga namu. Kakkana nga bamumukakaatiseeko ng'atandika kufumbukula bwana nga 8 ate abo tebazadde beereka batyo. Nga munnange nno nkulabira. Omusajja era olugira ng'anoonya gwe yali ayagala. Annange abakazi abasinga bali mu bufumbo naye nga munnanga abasajja tebabaagalangako. Bino byonna Pawulo yabikkiriza naye munnange baalugera dda nti tegumanya nnyumba mbi kubanga Pawulo yali talina gy'ayinza kwewola ssente ezo zonna. Omukulu w'essomero yamuwolayo 10 lwokka era kwe yawoleza ko mweyogereze nti era kale akasuka lyali nalyo taba muti leeta ezo ate ogenda opakasa endala. Era bwe gwali okutuusa omutango gwonna lwe yagumalayo. Aba yakamalayo bw'ati yakagumalayo bw'ati nambalirwa n'azaala. Omwana yazaala mulenzi. Kyokka omwana yabafaako bambi nga wa myezi 3 nga Pawulo ne banne bakyateesa ku by'okuziika. Omukyalo omwe yali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omunju nti naye bannange mulowooza muyinza okuziika omwana wattu ono ewammwe? Mulowooza musobola okuziika omwana wattu ono ewammwe? Omwana wa mwannyinaze Ssejjirinya. Ssejjirinya ono mukwano gwaffe ali ejjindi. Omwana wa Ssejjirinya bwoya. Ye lwakuba nti tasobodde kuva ku ssomero naye omwana ono waffe era omulambo tugutwala. Kale olabye bannange ebintu. Musajja wattu Katonda bamuteeke ne mu nkomyo. Sitegeeza omwana teyali wa Pawulo, olubuto telwali lwa Pawulo. Ebyo obuwalawala obwo bannange bwe mwetulubako obwo nga bakusibira obwereere n'olubuto si lulwo, oliwa kino oliwa kiri. Omulambo tugutwala. Zedde yali omu ku baana ono Ssejjirinya Zedde. Yali omu ku baana b'omusomero Pawulo mwe yali asomesa. Anti owulira akatogo. Omwana bw'ayagala, omusomesa bw'ayagala. Pannange. Kati olw'obutayagala kwonoona linnya lya ssomero, omukulu w'essomero yagoba Pawulo ku mulimu, ate Pawulo n'atandika okujeera buto. Olunaku olwo lwonna Pawulo yasiiba agalamidde ku kakeeka n'ambalirwa ke yali amulukidde nga bakyalinnya mu kimu. Nga bwe tutamanya lirira nnyina otulo twamubba n'atandika okuyira ne yaloota. Yaloota afunye omulimu nga ministry yaloota afunye omulimu nga minisita w'eggwanika ng'atuukayo oti eyo. Yaloota ng'atuula mu Benzi ng'oloota birungi byerere. Yaloota atuula mu Benzi era nga baggulirawo mu ggulire. Yaloota era ng'abantu bangi bajja okumusaba emirimu era mu bantu abo nga mwe muli n'omubuze bajjalirwa. Mbadde manyi bajja bayira. Bajjalirwa naye yamuloota. Bajjalirwa ono
ne Paulo baali bazaalibwa ku kyalo kimu era nga basomako bombi, kyokka bwe baamala okusoma bajjalirwa ono n'agenda e Congo okunoonya emirimu, era okuva olwo teyaddaka. Abantu be baali bamanyidde ddala nti yafa era nga bamaze n'okwabya olumbe. Paulo yaloota bajjalirwa ono ng'akomyewo nga mwavulunkupe era ng'ali mu nsenso, kyokka Paulo yamusembeza era ne balinnya mu benzi. Tukyali mu kirooto abaagalwa, mbu ne balinnya mu benzi bombi n'amutwala eka. Baali bagenda benzi n'ewaba, ate nga waliwo n'olukonko oluwanvu ennyo ebbali we n'ebbali. Awo Paulo we yazuukukira. Saagala birooto ebyo byakomya muko. Yazuukuka akankana n'afuluma mangu ebweru. Enjuba yali egolooba, yayayuuya ne yeegolola, ennyindo ne zimusonsomola n'ayasimula, n'ayongera okwayuuya. Yalaba alina amaanyi gamuswaba n'abaalabaalako. Ebigere byamugukiza wa Headmaster. Headmaster ono newankubadde yali agobye Paulo ku mulimu, naye baasigala ba mukwano, era Paulo yamulabirako eri n'amwesooka engeri y'olubuto gye lwesooka eddya ebbi nti nga nfunye omukisa, anti naye mbadde nzija eyo wuwo n'akava kati mu posita. Awo we yamukwangira ebbaluwa eyali mu bbaasa eya kaki, okuggyako erinnya lya Paulo era n'endagiriro y'okungulu. Ku bbaasa kwaliko omutwe ku lw'omulimu gwa gavumenti, kyali mu nnukuta nnene. Eno si ye yali ebbaluwa ey'ekika kino Paulo gye yali asoose okufuna. Mu butuufu yali afunye ebbaluwa bwe zityo nfaafa, kyokka nga zonna zigamba omuweereza wa Paulo omwesigwa nga bakamutema nti bye yasaba tebyayitamu. Paulo yasumulula ebbaluwa nga n'emikono gye gikankana. Emmeeme ye yali wakati w'essuubi n'okutya. Yasalawo okunoonya ekigambo kimu kyokka mu bbaluwa eno ekigamba nti nsaaliddwa, kyokka yakinoonyereza busa kubanga tekyalimu. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Ssebo Mwami Paul Mazuuka Kirimuttu, nsanyusa okukutegeeza nti akakiiko akagaba emirimu mu gavumenti kaasemba okusaba kwo okw'ekifo ekya Senior Establishment Officer, era bwe kityo ekifo ekyo ne kikuweebwa ng'ojja kukola emyezi 6 ng'okyagezesebwa. Bw'obanga ekifo ekyo kikkiriza, jjuza foomu ze ntadde mu bbaasa eno oziweereze mangu n'embiro. Nze omuweerezaawo omugonvu. Paulo yali yeetaagibwa okujjuza foomu 2 ekkiriza omulimu era n'ey'omusawo. Tekyali kyangu nnyo mu nnaku ezo okufuna omusawo mu ddwaliro lya gavumenti okumukebera, kyokka ku lunaku luno Paulo yafuna omukisa ng'aliibwa engo, anti aba akyatambulatambula n'agwa ku munne gwe baasomanga naye nga ye Dr. Maseenene. Bombi baasanyuka nnyo okulabaganako, era Paulo n'amusaba okumukebera ko Dr. Maseenene nti mwana wattu onsonyiwe, ekyo siyinza buyinza kukikola, si lwakuba nti sandyagadde naye wabula ndi bbize nnyo, onsonyiwe nnyo obbi. Dr. Maseenene olwamala ebyo n'atandulula ebigere, kyokka Paulo teyamukkiriza. Kwe kumwesooka engeri y'olubuto gye lwesookeddye ebbi nti, Dokita, manyi nga tekijja kukutwalira bbanga ddene, ate nze munno ddala n'akasiimoko kaakano kakwatire ddala. Dr. Maseenene, simanya museeneneza musenero, museenene ndi manyi musenero, yatta mangu ku bigere n'amwenyamu, ate naye mukwano gwe kumukebera obukebezi bannaye enguzi n'anyeenya ku mutwe nga bagamba nti mwattu temukwaluubirizanga bannammwe, kale genda wali mu ofiisi yange ekisenge namba 4. Paulo yagamba bugambi nti ojje ku mutwe. Mu kisenge namba 4 Paulo yasangamu omulwadde omulala. Yali muwala eyava mu kulungiwa n'abalagala bubalagazi. Paulo yamusanga atema bisiki. Bwe yayingira omuwala ne yeekanga, n'abuuza Paulo nga bw'asimba amannyo nti, omusawo omulabyeko? Ko Paulo nti ajja.
omuwala teyaddamu n'asalako n'akwata magazini y'abakyala n'abikkola era n'atandika okuyisaamu amaaso n'omusawo we yatuukira n'amwetondera mangu nti darling sonyiwa bambi nduddeyo. Ate awo kwe kukyukira munywanyi we Paulo n'amusaba foomu n'amubuuza oba yali alwadde ku ndwadde y'abazira. Ko Paulo nti nkweta mulanga embuzi ngikwata bbeere. Ko omusawo nti gwe bulwadde ki obutera okukuteganya? Ko Paulo nti ndi mulamu nnyo nga nkumbi. Ko Dokita Musenero Dokita Musenene bannange bamusenere nabo bajjula bafuuka baddokita. Dokita Musenene ng'ajjuza foomu ng'ateekako mukono. Olunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti eyo lwakya bulungi era Paulo mazuuka kiri muttu. Enkoko yagikwata mumwa akalimi k'essaawa okuluma mu bbiri ng'atudde kitebe enjala kyetuula mu lubuto mu ofiisi ye. Kwolwo ne mukama we yayanguwa kubanga yatuuka essaawa zaalinga 3:30. Mwami Yoweri kiyani ono? Bane manyiti kagundi. Yoweri Kinaakukka Nsimbe. Nsimbe musajja wa beddira musu. Nsimbe. Yoweri Kinaakukka Nsimbe. Mukama wa Paulo omupya. Yali akuze nga tuludde. Yalina ekiwalaata nga kyakyami ate nga kiringa ekisiige omuzigo. Yalina amaaso manene era ng'avulumula mavulumule ennyindo ye nga ŋŋanda ddala. Ku ttama lye erya ddyo nga kuliko enkovu ennene, amatuuge nga gampaggwa. Taagala basajja babutu bwa mpagga obwo buba kikinala ne babanga obumyu. Yali talina nkoona ate ng'omutwe gwe gwa masiga. Omwami ono yalina amabega nga muserebende kyokka ng'empale agisibira wansi wa kiwato. Ku lunaku luno Paulo lwe yatandikirako omulimu, mukama we yali ayambadde essuuti. Essuuti ye yokka gye yalina eya bulusangi. Mu butuufu essuuti eyo yali nkadde nnyo. Saagala muntu mukopi. Mulimu abantu nga bakopi gali ku mulimu ekifo kye yalina okola mu gavumenti n'oba omukopi oti. Saagala muntu mukopi ati. Nga nkadde nnyo yonna yali nga yeefukuse. Emabega empale yali etandise okwabi. Era nsoma bino. Nkomyo omukulu ono nga mukopi muggulu ate alabika mufuta. Abasajja atera okwambala obwo kwambala kwabirira ebitogi baba bafuta. Gwate omubiri gwe wogo bafuta tebafumbirikika. Kaagati mbu emabega empale yali etandise okwabirira ate nga n'amagemo geesaliridde. Kyokka naye akola mu kitongole kya gavumenti. Ekkooti yaliko ebipaapi ebyebipiira ku nkokola ate ng'ekitogi kyayo kigegeddeko. Ate muna abasajja munsobera. Ekkooti essuuti n'ogyambala ku mukolo eguni n'ogiwanika, n'ogyambala ku mukolo eguni n'ogiwanika, Mwamba mmanyi nti eryokko tuba tetuliraba era tuba tukulaba ng'oddugala. Saagala busajja bati muggulu mukopi. Kati ng'ekkoli gwegedde. Kati ekitogi ky'essaati kyali kyabifu ddala. Ettaayi nga yeeranze ng'omuguwa oba waaya. Ate alaba musajja mukulu gundi agiyita waaya. Kaakati nno ye mukulu wa Paulo ono gwafunye yooyo. Olwatuuka mu ofiisi n'atumya Paulo era naye yasitukiramu busitukizi ng'eyatega ogw'ekyayi. Paulo yasanga mukama we
akutte olupapula olwaliko olukalala lw'emirimu gye yali aweereddwa era nga omulimu gwe omukulu gwali gujja kuba kutuukirwako ebbaluwa ezisaba emirimu n'okuziyitamu oluvannyuma azituuse ku mukama we nga yakola enkalala n'okuwandiika ebiba biteeseddwa akakiiko akagaba emirimu. Olunaku Pawulo terwamugendera bubi nnyo bambeera mukama we yayogera naye ng'amuwa amagezi nti Pawulo ozze wano era tewali asinze kusanyuka kukufuna mu kitongole kyange. Munno abadde musajja mukulu naye ng'ekyokusaalirwa ebirowoozo bye tebisajja kulanga. Abadde tamanyi kintu kye bayita buvunaanyizibwa era nga tamanyi ku ffembi alina buyinza mu kitongole kino naawe kyewe ne mu nnyambala. Omuleetera okubanyooma. Okimanyi nti ennyambala yo naye ekuggisaako ekitiibwa ky'olina. Bassebo nammwe mwambale bulungi kakati ng'abaana ab'obulenzi ye munjogedde ku nnyambala. Juzi tugenda okuziika eyo tugenda mu kosita n'abavubuka bagenda batuleekaanira. Abavubuka bambadde busirivulesi buno obujoozi nga bwe bambadde bagenda kuziika. Kuva wano nawa gye twali bagenda kuziika ayambadde obujoozi buno bumusalankwawa mbw ayambadde n'enniigi bambadde enniigi nabataddemu ne sitookisi ezitalaba kitange. Bagenda baleekaana bagenda boogera. Abavubuka mufune ennyambala bw'oba ogenza okuzika newankubadde oli muvubuka nabaga nti obuvubuka bwammwe ne Adamu teyalina nakkundi. Sigo wakasooka okuvubuka Adamu teyalina nakkundi yeesanga muvubuka ng'ate n'okwokyayokya. Naye abawana bagenda batuleekanira bambadde bubi bambadde empale z'abalalu ezo ensaleesale bambadde bubi bambadde obujoozi obwamusalankwawa tebeeyonjezza bonna basakaatidde. Natunulira abaana ne nga bannange kati batuka ffe tuli b'e Kampala n'otunuulira ow'e Kampala noganda Kampala asomba tetuli b'e Kampala olwali okuva mu motoka baggukidde mu mmere bakutte emmere y'abakazi bagiridde muceere baguguddemu mbu b'e Kampala beefula ab'e Kampala ne batunuulira ab'ekyalo nga tebalina wadde akategeera wadde ng'ab'ekyalo tebaliimu wadde amagezi amatono mbu bo b'e Kampala n'otunuulira ow'e Kampala ne weewuunya bannaaye ffe tuli b'e Kampala mubawe emmere ab'e Kampala n'otunuulira ow'e Kampala kati nendaba nyambala ye nendaba ne waasula nenga kati ono baasula atya ne badda ku b'ekyalo ne bajerega ne batunulira ne bajerega mbwa b'ekyalo nga balaba ensi yabaleka. Naye nga abavubuka muyige ennyambala ezo empale ensaleesale zirina bwe zikomeeyo mu mabiiki gammwe gye mubeera n'ewalala tojja kugenda wa muntu ajja kukutunuulira era akulekaawo. Tugenze kuziko yambadde zimusalankwawa kyova olaba ate abawala ate mmwe muli kalekale mu bintu by'okuziika temutera kwambalirayo nkunamyo mutera okuteekako buleesuleesu ate mmwe abawala mwebalemukko. Naye abaana ab'obulenzi ebyo ebipalepale byammwe bye mwambalira munda ne bigenda nga biggege ate nno mbu temuli bakyafu musulayo ne bigegeera byonna ne mubitulaga. Kanveewaawo waawe n'atandikawo kakati mbu omusajja ono eyaddirira Pawulo gwe yaddira mu bigere mbu nga yeetuminkiriza. Saagala muntu yeetuminkiriza akala muntu yeetuusa ate nga tamanyi kuyiiya ate yeetuminkiriza ate nga okuyiiya tekumanyi abadde yeerowooza nti wa kitalo n'olwekyo bwe nfunye gwe omuvubuka ate omusajja omukulu ne weemanya nti oli wa kitalo ku mulimu neesiimye nnyo kubanga nkakasa nti ojja kulowooza ku bunafu bwo okusinga ku maanyi go. Ate ekyo kikyamu okulowooza obunafu okusinga amaanyi. Obudde mbussa ku maanyi ge nnina okusinga obunafu. Obudde bwonna obw'okumakya Pawulo yabumala afuna abagenyi bakozi banne abajjanga
okulaba omuntu akoonodde ogufa ogwo. Leero bwe kyatuuka ku bawala ne kiyitirira, yabawulirira ngaawo ku luggi nga bakonkona koye nti yingira, come in. Awo omuwala n'alyoka ayingira n'agamba sorry, ne yeekanga, mbadde nsobezza, mbadde nsonyiwa ssebo, nsobezza ssebo, mbadde ngamba nti Yafeesi mwali. Yafeesi, Yofeesi nno y'oli gwe baagoba. Yofeesi ye yali ofiisa Pawulo gwe yasikira. Ate abalala bajjanga ne beenoonyesa fayiro. Essaawa yake wamala bwe yatuuka, Pawulo yali akyalowoolereza gy'anaabeera. Yalabiraawo ng'afunye ababaka babiri, ng'afunye Liidiya nanca waffe ono, Liidiya ne Suzaana, abaali bamuddukidde okugenda mu sitaafu kantiini mbwali emmere. Era bwe yatuuka eyo yasanga ekiri eyo nga si kijjobe. Abakozi bonna ab'omu ddaala erya wakati eyo gye baaliiranga emmere wamu n'okuweweeza ku mimiro. Ku olwo nno ye Sempape Pawulo baaliisa muliise, era Liidiya ono Liidiya aba bakalaba. Liidiya ono ye yamugulira ekyemisana, era baamunyumiza ebintu bingi nnyo ebifa ku mukama waabwe oyo. Baamutegeezanga bwe yawala n'ennyo omwami oyo Yafeesi oyo Pawulo gwe yaddira mu bigere, era nga ye kennyini bwe yali entaba eyaviirako okukyusa omusajja wattu oyo baaba. Mu kutwalira wamu olunaku olusooka Pawulo olwamugendera bulungi nnyo okuggyako mpozzi ekintu kimu. Yali mwavu lunkupe, mu butuufu yali talina wadde ekuba ennyonyi mu nsawo ye, era singa tezaali nsonyi nnyingi yali ayagala kusaba Liidiya ono mu kifo ky'okumugulira emmere. Kasente akamuwebuwe. Saagala musajja asabiriza mukazi. Taagala basajja mmwe mwezibiikirizeeko musabiriza abakazi ssente. Saagala akakwata akamuwe. Ate yali ayingidde ennyumba empya ey'omulimu. Leero ennamusa n'etuuka ku nnyooge. Olw'obutaba na ssente ate nga tannamanyira nnyo kitundu ekyo, Pawulo yaddayo mangu eka, naye aba yakeesimba bw'ati mu luggya lwe n'afuna abagenyi. Teyabasuubira, era mu butuufu yali tabamanyi, era yeewuunya okulaba engeri gye baamutuukako. Kyokka nti naawe enjogera ogimanyi nti mu nju temuba kkubo. N'olwekyo Pawulo abagenyi be yabaaniriza, wabula bombi yabalirira mukeekaawo mu Ajiija eyali amaze ebbanga nga tasaayibwangako. Nyooge maamo ye yaddirira, era ng'awedde ku bagenyi bombi omusajja ye yeeyanjulira Pawulo nti, mukama wange tomumanyi. Leero kaŋŋambe nti totumanyi, naye kaŋŋambe nti tomumanyi, kubanga ono ye muwala wange, era tewandimanye. Nze Samusooni, musajja gy'agenda ndi mubazzi, era obubazzi nabusomerera mu tteeko. Nabadde ndi mu katale eyo ne mpulira nti mu kifo ky'ewakoonodde baleeseewo omuntu, ate ngenda okuwulira ng'erinnya ng'omuziro gwo gwe gwa mmange, kwe kugamba gwe nti gw'oli kojjange. Kale nno Abaganda baalugera dda nti siryayolesa mubiri, ate era ne bagamba nti olw'omwana lundeebuukanya muwala wange ono ate mukazi wo. Owulira abasajja be batugabula. Yamala siniya omwaka ogwayita, naye munoonyereza emirimu giganye, tutambudde n'obwoya ne butugwa ku ntumbwe, buli we tutuuka batulimba ne ssente zaffe baziridde bwereere, ne munno gwoddidde mu bigere naye twamutuukako. Kale nno ssebo kyenvudde nsituka gwate munnange olitusomako busomi mu fayiro, era ssebo ne munnange bwe tuzaala omwana ono Naalongo naye ajja kutuuka era gy'ojja kumulaba, wabula antumye okukulaba nti akamwanyi kaako kagaayeeko. Bitandise byatulwanya bizzeemu maama.
wano musajja gyagenda kwe kufukamira n'akwanga Paulo siringi 10. Musajja watusiye mwavu nkupe siringi 10 ddamba. Kyokka Paulo yali yamalirira obutakwata ku nguzi, era wano we yeebaliza omugenyi kyokka n'amunenya okulowooleza mu nguzi nga bw'amugamba nti weebale nnyo weebale ddala naye nze bannange munsobera ondabye lwa bwavu nandi kyogenza okulaba ng'omutima gwange gulowooleza nnyo mu nsimbi. Olowooza siyinza kukuyamba nga tompadde ssente ngamba nti wano ndiwo okukubaweereza mmwe. Ye abaffe yali akyeyongera okutotwalika na musajja mukulu n'amuwooyawo yali nedda taata toyomba bwotyo naye munnange sente nzirese mu mwoyo mulungi yengaani amanya nti ofiisa omukulu nga gwe oyinza okukolera obwereere wabula mwana wange kankwebaze lwakisa. Munnange maasombira yani maasombira omuwala musajja gyagenda gwe yaleeta omuwala bali bamuyita maasombira gwe yaleeta okumunoonyeza omulimu yali yava mu kulungiwa. Njagala nnyo abawala abalungi. Yava mu kulungiwa nadda ne mukati amaaso ge nga galigita buligisi gati mu kiwanga. Ono yamalako ono abaligita amaaso bati agabali mu ngalo bano Ewana abazaala abaana ab'obuwala mulina ennaku. Banaye tulina ennaku. Abasajja abo abali mu ofiisi ezo, abasajja abo bwe tutuukayo okusaba emirimu kale nga yava mu kulungiwa n'abalagala bubalagazi ye maaso. Kati amaaso ge mu kiwanga nga galigita buligisi gati. Era enkeera yatandikirawo okukola ebyembi teyalina nnyumba wabula ekyomukisa olw'okuba Paul teyali na mukazi yamuwa akayumba ke akabakozi. Abakulu balugera dda nti asimba emisogasoga teyeekaanya mayuba nti era ekiseke ky'omunyumya kijjula malusu. Naye nno munnange ne Paulo bw'atyo bwe yamala okusuza omuwala abantu ne batandika okwewuuba ewaka wa Paulo ono lwavangawo ng'omulala ajja oluusi nga basisinkana anti naawe omumanyi ow'obusangabi n'ataafumita akootakoota. Wabula waliwo akawungeeza akamu Paulo lwe yeewuunye nnyo. Yali asitamirizaawo mu luggya nga yeegomba akeezi akaali keememula ennyo. Yagenda okulaba ng'ekkubo teriri busa. Omusajja yali ayambadde suuti ng'akyama aye teyeeramba lujja yakiiba lukiibe ekiwummulo ku kayumba k'amaaso. Teyalwanga akonkona munda mwalimu akettaala naye olwakonkona abaali mu nju ettala ne bagizikiza. Ye omugenyi ow'ebweru yalowooza nti osanga nnyinimu teyayagala ayingire nga bamulaba. Bw'atyo omwami yeeyongera okukonkona. Aba akyakonkona omuntu n'abandulawo oluggi bwe pa n'afuluma n'atomera eyali akonkona n'amasuka emisinde bwe ono gwe baatomera yasigala wansi ng'atuuyana. Olw'ekisa kya Paulo yadduukirira mangu musajja wattu ono gwe baali batomedde okugenda okumutuukako okumwetegereza nga teyali mulala, yali Mwami Yoweri. Mwami Yoweri nammwe mulimba basajja abakulu. Mwami Yoweri kinaakukka nsimbe oli mukama wa Paulo owange ebiyita ekiro nekkangaawo yeetikka. Enkeera Mwami Yoweri kinaakukka nsimbe yawandiikira maaso ebbaluwa entongole ng'emugoba ku mulimu kubanga yali afunye alipoota nti emirimu yali tagisobolera ddala. Paulo gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutuusa ebbaluwa eno ew'amaaso.
Office yonna ng'etegedde okugobwa kwa maaso, bawala banne b'amaaso bagendayo okumusaasira era n'okumukubagiza n'okwewuunaganya. Alice ye yasooka nti mwana wattu maaso nga kitale ekyo. Ate ani oyo yakulimiridde? Omanye kibi kinaakukooya, wuliriza nnyo eŋŋambo. Yali akyeyongera okwewuunaganya, maaso n'amulya ekimuli nti munnange nkubuulire Alice, nze waakiri okufa naye sikola bye saagala, kubanga mu mazima wano sajjirira mirimu ebiri, ogw'ofiisi n'ogw'okukwanibwa. Nze najjirira omulimu gumu, ate nno okukwanibwa omusajja atunulwako naye oyo yoweeri n'obwayoweeri bwe. Awo Mega omuwala omulala eyali azze ne Alice we yamuliira ekimuli nti maama ate naawe yakukwanye. Naye bannanga abasajja leero yalimala ofiisi yonna, buli ajja n'amugambako, naye bannanga abakazi nga twalaba, abakazi nga tulabye, yoweeri oyo yagenda okulaba nga naye akusaanira. Nze sirabawo na bisaanyizo, si feesi yenna jjudde embugubugu, si lwasibati yenna talumikako. Kati ng'oyagala oyo yali akyamulonda omuwala omulala ayitibwa Elizabeth. Atandika okumulwanirira nti naye nammwe mulimba, mumuleke, mutulekese, mulowooza nti okwagala kujja lwa ssente yadde endabika. Ye musajja wattu gwe mulimirira mutyo yakakwana abawala bameka wano? Munviire ku musajja wange, nze mwagala. Nze abawala bano nze mbamanyi, abamu mumwegwanyiza bwe. Ndowooza olabye ebifa mu makampuni. Kaakati munnange n'ebyembi nga binajja otuyanira ku luggi olwo, kubanga enkaayana eno yavaamu olutalo olwaboggoza n'embwa, era abawala abamu n'emisaayi gwayiika. Kyokka ye Pawulo ebyo teyabirabako, kubanga kwolwo era lwali Lwakutaano, yali agenze kusula mu ngalabi ewa Binoga.